Omulabi waffe wa Blaze Media tukulamusaako amakya amalungi agaleero. Sijja kulwisaayo nzize wano kyanja eno waggulu eno ekyanja mugimanyi bulungi ebigifaako. Nzize kukyalirako muganda waffe ono Frank Ntambi analyst gwe tuyinawo era kabeeyanjulire tugendere ddala butereevu ku nsonga ezituleese okwogerwako. Yesebo nsanyusa nnyo okubeera ku Blaze Media. Amanya Frank Ntambi Wayne Balkeza, the youngest East Africa's professor, hip hop juggernaut, hip hop connoisseur, hip hop encyclopedia, wabula n'ensonga zino endala eziri mu social eno gye muli, eziri mu politics, zonna economics, tugende mu busawo oba mu sports wonna wontwala. Frank Ntambi Wayne Balkeza mba nkikuwa nga kikwafu nnyo. Tweyanziza nnyo Frank. Kakati ensonga esookera ddala mu ddiiro, ensonga ya Pallaso ne Allien Skin, ebigenda mu maaso zo biraba, era twasembye okutegeera ekiro ky'eggulo nga Pallaso ate yetondedde Allien Skin. Nkugamba nga kimulidde era simanyi nakumanya nga mwenda June wiiki ejja amaziga gayinza okubeera weerugo g'amaziga amayitirivu ennyo, kubanga tosobola kubeera nga kabaka wa Buganda yakuwandako eddusu mu kaseera kwali nti n'oli mukulanga naye nga tewali kitambula n'ofuna koole eya kabaka n'abeera nga akikooneramu bulungi musitamu tugamba nituwanika tugamba musajja waffe akiyiseemu laba ate ebeebula wiikisi 2 ate n'obyonoona kwakita okubeera nti oyanise oyozezza n'oyanika so kyekyabadde ku Pallaso si kirungi nnyo era I can anticipate what abantaanya ettaama enva eno so yeerugogo eyo eyinza okubeera ma neya mye yes kubanga tulengera nti omuntu gwe yafunyamu confrontation naye Allien Skin tulina omumanya nti regardless of nti yakajja mu game tenaba nakuweza myaka 2 bebamu ku bayimbi covid betuleetedde covid eno ng'agenda gwako because covid mu kutandika yatuleetera ba unknown dozo jukira ba unknown awo Liam Voice abo tuba tuli awo then Pallaso naye kenyini naye bululirawo kubanga back then Pallaso was there a name naye yayita nawo kwetengerera nnyo linnya lyo kubeere nga liyimirira lyokka because we try to not take ebigambo. Pallaso no muganda wa kamiliyoni okitegeera because tujukirako ne show gye yategekawo yali ludda wa Kyaddondo eyasoma eya flopping amaziga ne gabeeraawo recently. Sijjukira kifo waawe wali naye nga yalinayo concert ya flopping mu. Yes, nozera yali Kyaddondo if I'm not mistaken. Yali ne kama Ivan. Yes, ndenda kama yakamufuna wano nga bali mu covid. Yes, wakati kama by then yali ku fik fameka. Fik naye namutegekawo Kyaddondo naye gali maziga na kiflopping so ne Pallaso n'abeera nga ali awo. So otuyingidde mu covid Pallaso yomu ku bayimbi covid beempawalinze yatugeza okuva mu covid nga yomu ku bayimbi abasinga okusasulwa sente nnyingi n'okubeera nga ali booked naye ate ensobi gye yasinga okukola okubeera nti yasooka n'akola shows ziri eza extra before the main concert. Yes, okitegeera nti yali nsobi y'amaanyi nnyo essaawa zino because ebiseera ebisinga okola maiden then n'obeera ng'obulamu ku myezi ng'esatu ng'eno ekintu ekyo omuntu asinga okikola ye lutalo wabeera alanze awantu asobola okufisa emyezi esatu nga talina wa performing nga beringa creating that scarcity then demand yeeyongere kale Pallaso wasookera mu bitundu Luweero wa Mubende akubye ate n'abeera nga agenda maliriza wano era nzijukirako lumu mwaka ogwo era yali asazeewo agenda kutuwa festival ya nnaku 2 ndowooza oba ojjukira oluvannyuma lwa tour gye yakola Country Tour katugenda okulaba nga atatugambye nti mulwadde amagulu katebe bona obadi bubeerawo mu music industry no naye finally nabeera nga settings up 9 June ebadde esemberedde era natugamba talina management egenda kumukwasaganyizaako talina like promoter by then okitegeera nagamba yajja kikwasaganya tugamba well then tuba tuliawo nga tulaba teringa omanyi wabeerawo concert wabeerawo buzz etambula amawulire bulango here and there tokability nga weeri nemubula because sometimes resources ziyinza okuba nga zaali zamubulabulamu nga pushes nyingi labate kabaka nakola ki omwandako eddusu nagenda ku birthday ya kabaka nabeera nga muyimbira ntugenda okuvaayo nga ye musiime wa kabaka then tugamba that is a plus because batono nnyo abakifunyeeko omukisa ng'ogwo netutambula ebeebula weeks 2 mutwandiro amaze n'okukola press conference week ewedde kugamba asimbudde okitegeera whereby weetaaga aba industry friends and players bonna on board tuwetaaga any kind of controversy kuteeka mu situation esobola okubeera nga eyawulayawulamu abawagizi oba okitegeera muganda we Chameleon the same nti tuba tugenda mu show ye
ne wabaawo akatambi akafuluma ng'akuba owa booda. The difference is mu kukuba owa booda n'ono yakubye muyimbi munne eb'enjawulo eba y'amaanyi kuba n'omuyimbi naye alina abawagizi be bandiyagadde otaapingeko ko bajje bajjuze ku kyowa booda kisobola okutegeerekeka wadde nakyo kiwagira that kind of violence to anyone tuba tulina okugivumirira regardless of oba staff tumwagala kyenkanidde kitya okitegeera kati n'ono naye eraba ensobi gyaguddemu ate ng'erabika ng'eyabadde enteeketeeke katuddeyoko ku lutalo olwo nti olunaku lwajjo twakuŋŋaanyizza buli kimu okulaba byazze bitya byakomekereza bitya kubanga ekiro ekikese olunaku lw'eggulo we byali bibaddewo. Yes, so Allien Skin akubibwa essimu agende ku rehearsals Pallaso wazikolerawo side ze machine nga akaba ku Papa's kati mu kujja okukola rehearsals because concerts ezisinga bakola live performances abantu bogenda okukuba nabo ebiseera ebisinga mujja ne mujamingamu ne mumanya program mugenda kubanga mugitambuza mutya okitegeera. So Pallaso Allien Skin tumulengera nga Allien Skin agenzeeyo ne Allien Skin ono naye abadde alina traits ezize nti mu myezi gino 8 tewali muyimbi wa Uganda abadde mu mawulire for the wrong reasons than Allien Skin. Nti wiiki eno aba alina confrontation n'omuntu ono wiiki eddako n'omuntu oli okitegeera akoze kino akubye bouncer neyeegaana n'agamba aba baali gaaliye yes nti gye buvuddeko waliwo issue ezze mu music industry wa Uganda atagenda okugyonoonera ddala y'abavubuka bano abayimbi gye bakazaako eggaali okitegeera eggaali eyo tugenda kuginnyonnyola nadde nja kigyerimu nekyegenda okuleeta mu industry omuyimbi ne music yonna okitegeera kati mbadde nkuzzayo kowali nti Pallaso gundi mu kujja Allien Skin muli nebbanga abadde alina traits ezize embi ennyo ku bantu abamu. I would say we are arguing about it's arguably kimuteekebwako because we cannot confirm kuba naye abadde avuddeyo nga yeegaana ate era woba otubuuziza akatambi akalaga nga Allien Skin akuba omuntu tusobola kakulaga okitegeera naye nga bibeerayo eyo issue ya bouncer gwe yakuba bouncer n'avaayo n'ayogera mbu Allien Skin ye yamukuba. Issue ya Jacob omutuuze omukozi wa Dembe FM era mbadde ndaba Jacob olunaku lwajjo n'ayogera n'agamba nti Allien alina akabadi kakola wategeera mbu Ntambi wamwogeddeko ekigambo akola ngeri ya ghetto engeri alina akabwa kalimu kansumbwa malutizi busumbwa naye tugende maaso. Yes, so engeri ya ghetto ebeera nti omuntu aba confrontinze mba mulina kubimalira ku street era Allien kyeyalinga akola ekyo ng'afunayo omuntu kati nga alina wakamera we jango sirisembwe jango berewa. So Allien oyo nti alina akabadi wabeera nga agenda confronting Ensonga katugambe Ntambi namwogeddeko ekintu kyatakkirizganyiza nakyo ye tagenda ku social media kurantinga kuwandiika ayagala kusange face to face akugambe baŋŋambye bannawulidde nti wanjogeddeko kino nenjagala kiggwere wano oba okitegeera kati nga ebbali mu kasonda alinayo wa kamera ali mu kukwata nga kyaba ayagala aba tayagala kukuba wabula agenda kukutiisatiisa kati naye wobeera ng'oli muyabayaba mu ndowoozayo ng'omugambo oyagala kukola ki gw'omukube oba okitegeera kati gw'omukuba basobola okupozika kamera era awo tiwamukubye kati ate bo ne bakuba naye nga teyali alikodinze sayidi yo kati sayidi yaabwe ye bapostinga ku social media kati ne kujja kuba omutuuze era we yamusanga ali mu kwogera ne James ye mulwana atera okubeerewa yayimba kutoka kwa barabara okitegeera yabeerera omulwadde awo. Yes, so najja namusanga ayogera naye oli namugamba osanze ni mugundi mu meeting n'omuntu nnindaako era namulinda najja namukonfrontinga mwana biki kati ka video tukalabanga emimwa gya Allien ne attitude ye erinyanga eri mu kuwoninga omuntu okitegeera kati bonga bakasala nga bakateekayo nga yateekako ebigambo nasanze Ntambi mwana yadda mmanyiira naye namugambya okitegeera we bityo kati nga kitambula eno karakita yebeera yezimba kati ate n'alyoka kuba off camera asobola okuba off camera era ne ku case wekito wekyali nti case yali ali ku singa ku stage tugenda okulaba Allien ayingiddewo n'eggaali ye okitegeera bamusazeeko era ne ka video be barekodinga bu videos bwabwe kuva eno ng'atambula nga badman tuuka wali kugamba mwana kigwe neesonyiwanja okitegeera we bityo nga bagenda kati Pallaso knows all those games mu kuyita Allien yategedde Allien tagenda kujja yekka agenda kujja n'eggaali ye ate Allien mu kujja n'eggaali ye baba bagala okukola statement buli we balaga
yes buli we balaga bavawo nga balina kye bakoze ba recordings bo bataddeyo. That is the game. Era game ya Allien nze njagala nnyo okitegeera. Kati kumbe Pallaso gwaliko. Pallaso abatamumanyi bulungi agenda ova ne Uganda nga Elizad bakulidde kawempe bamanyi Sweet Life bamanyi buli kimula bate wagende mu America ate ewali gangs okitegeera gangs ez'amaanyi eziba n'ebiso eziba n'emmundu eziba na biki nabira mu that kind of life era tumulengera nga yasibwa nako agenda mu jail era malebanga era ngogenda okulaba ensonga ya mutwazo yali ya violence nti yakuba ayuli allege nti yakuba omukyala we n'agendayo kitegeeza Pallaso in and out attitude ye nayo emanyi street life emanyi violence inachi. That's why era ne mu audio bwafulumye yabadde akuba essimu nga agamba Allien, you have nothing over me. Onobo ineggali nafe tuli neggali okitegeera nga yalaga tali scared at all eri Allien. Kati mukuddayo mu mbeera yaliwo nti Allien ajja n'abantu be ne Pallaso alina olwedde ababa abali awo olwo music rehearsals ezo azikwasaganya echaga era chaga yagenda okubeera stage manager. Chaga ennaku zino ya managinga Pallaso asiya wamuyambako buyambi. Yes, kati wibirawo ng'ebintu bino ofunayo ku tiimu y'abantu abakugu abasobola okubanga bakuyamba. Kati yali in charge era yagenda okubeera in charge of stage management ku show kwennyini. Kati rehearsals yazikwasaganya nawe akafako yakafunira Pallaso era basasulawo ndowooza duration wa buli ssaawa 3 wa buli ssaawa whichever. Kati alaba biri bityo batandise okulwana okitegeera because balwanira ddala ono kavija kala akafulumye nga n'ebintu bagala kuba kongedde babyasa okitegeera. Allien yamukwogera kwagamba naye mwana tuyinza okwasa ebintu bya nengamba abana bange balekere bali webityo naye nga it was an altercation nga bali mu kulwana aba gaali ne gaali then ekituuka ne mu bakulu wena ababiri okitegeera nabo ne beefuna. Kakati olowooza ki ekyaleetedde Pallaso yatidde okubeera nga yavuddeyo n'akola post yetondera abafans ne Allien Skin Yiino. Yes, because kati tusoka ntujukira ka audio esimu eyakubwa Pallaso nga tukubira case abiteke ku Anikat okitegeera nga yalina version gyatuwa etali ntuufu oba okitegeera bazibikira so he never knew ntino Allien jukira Allien bali bamutekeretekedde nga n'okumusiba bagenda mumusiba yatumulengera nga adduka kabangali so narrative yali tambudde yali badde ya Pallaso oba okitegeera kati Pallaso akote yakabala kati Allien yayabala adduka kabangali mukuddukayo ate Pallaso abeera nga akyamukubira amasimu gali codingibwa Allien agali codinga agata ng'oli ali mu kwetonda oba okitegeera oli teyakisuubira kati Allien naye yali mugezi nnyo mu conversation ezo ku ssimu yalinga omuntu nti nzikiriza Pallaso oli wano Pallaso yanaabira nga alina amaanyi ago kyobadde obala nkikuwadde okifunye kikuwadde kati aba Allien wagenda ku live ku TikTok okitegeera nga byonna Pallaso yadde amugamba kuye majani kasasiro kati ye n'atuwa narration nga we yali ne tufuna narratives bbiri kirizo bagana nga ya Allien ejja kukola ki ejja kutwalibwa oba ejja kuteekebwa mu context mu ngeri emu oba endala kati muganda waffe Pallaso n'abuulirirwa namugamba kiri kino singa okireka ne kigenda because probably awali tamanyi maanyi ga Allien we gali nze nina omwana abeera kawempe he's a boxer nesijja kumwogera linnya yalaba kagundi ka video yako nga bali mukuba Allien gayina akaba n'amaziga nampereza audio note ne ku simu yange ino njina nangamba Ntambi okirabye kibakoze Allien wange okitegeera nti nangamba nangamba imagine nti nemba muli mu lutalo mulabewo n'obeeranga omudefeat nzakiriza n'awanika ne bawanika white flag eyo abantu abo mbatwalanga ba prisoners of war era yenayina abashootinze ng'omuntu akkiriza agenda mu Geneva waliwo abavunaanwa emisango mu ebyo ebyentalo birabanga ebyokusaaga okitegeera so n'agamba nti Pallaso kyeyakoze si kya busajja musajja muno wabeera akkiriza lwaki obeera omukuba nga ali handicapped mu ngeri y'omu oba endala nti kyasinza omulula kwa ye na boxer n'agamba Ntambi ngenda va wano ngenda funa sente nyingire music industry yammwe yagise na yaffe nyingire industry yammwe oba nyimba bifo biki ne ndagala ndaba y'omuyimbi amanyiira nenga nze target yange ya Pallaso ndi musanga ndi mukuba okitegeera obusungu obwo nti ka video yako buli muntu yakalabye kaberenga abadde ku side etagala Allien Skin kuba nze kenyini I'm one of the biggest critics of Allien Skin because of his craft oba art way and in critiquing not being a hater njagala tukyawule you can critique something nenga you're not being personal or a hater so I've been one of those era ngamba Allien music ono gwokuba mulungi because akufunidde fan base era abantu bamwagadde naye okubeera nti no frequency y'okwomuteera
kitegeeza there is a problem nti oluyimba lubeera nga lulungi osobola okululeka ne lutwala ebbanga myezi 6 ne lubuna abantu bonna naye okubeera nga oliriizinga music nga taagala okufaanagana mu wiiki emu wiiki 2 eggulo yatadde oluyimba yatadde vidiyo eggulo ndowooza between a frame of 10 hours n'ate olulala ssaawa 9 ogw'ekiro olwa sorry. Yes, kati nga kyengezako mugamba nti regardless of nti oba music oyo abantu bamunyumirwa naye ojja kutuukayo akaseera olowooza odde ku drawing board okoleyoko ku music asobola okuwangalako ebbanga eddeneko from 2 weeks span or 3 weeks span eyongereko myezi 3 myezi nanga abayimbi betulaba abalala babadde ab'amaanyi that kind of music yasobola okuwanirira mu kaseera kunobeera nga tolina heat because katulina challenge and pressure eva mufe abawagizi nti omuntu aba yakumanyiza nti no buli weeks 2 akuririzingira akayimbi wamala emyezi emirala 2 nga takulirizingiddeko ojja omugamba nti yaggwamu because wamumanyiza ekyo oba kitegeera kati ngangizako omugamba adde ku drawing board alabe engeri yagenda okuddamu okwesetinga nga ye because artist mulungi oba kitegeera kati mbadde gamba nti olaba nange critique we bwatyo olabeka video yako nenyamidde kati imagine ate abawagizi be bennyini abamwagala kuba omwana oyo tukiriza oba tugaane ayina ekifaananyi ky'omuntu kyayagala okugiramu abantu gwe babadde bamisinga yalekawo void eyo yani ye Bobi Wine ti Bobi at his climax nga w'amaanyi nga ne sente azifunye yasigala mu baana ba ghetto okitegeera nti wadde yalina amaka amalungi emagere etali ghetto naye yajjanga n'abeera mu baana bano atambudde muzikamu okyagenze zikatwe alya n'ab'ekikomando not because asobola agenda kulya mmere mu Serena oba luddawa naye nga n'ekikomando n'amazzi ag'ekikumi oba 2 aganywa oba okiraba so abantu abo abali mu mbeera eyo buli muntu ng'ali mu mbeera enyigirizibwa ayagala abeereko omuntu gw'alaba nti naamusukulumyeko bula tamweyawuddeeko. They are not detached. So ye mwana nga Allien Skin. Allien Skin ku nyimba zaakubye ne shows afunayo ko kasente. Yali badenga abayimbi abasinga omuyimbi yakuba luyimba lumu ne shame wabanga badde abeera kazo ajja kudduka pangise munyonyo tubalabye obo kitegeere ne Allien mu mbeera ye adenga ye muyimbi katugambe ye hottest musician sawa zino kirizo bagana mu Uganda ye hottest yadde yadduka dda mu mbeera z'abaana naye ababeeramu so kyabalumye nnyo ate nga be babaana bo wandyagadde gwe Pallaso okutapingako bajje mu show because otegese kisaawe you need numbers toyagala beera mu situation nga numbers zo zigenda kubeera compromised kati oyinzirayo ku kibuuzo kyombuuziza nti yatidde yes tiyaba tamanyi maanyi gani ga Allien Skin ku ground kati social media yali awashed with negativity eri Pallaso nyamugamba ne familia mwe tukoyo kubeera nga mukubanga abantu ne muvayo ne mwetonda so mukikolanga kigendere nti nja kuba Ntambi walitayo na kubiri netonde wanja kuba Ntambi nveyo nkoleyo ba statement nga nzikakanyiza toni mwana nabasima lesson manchindi komwa owininge sympathy yo but it has to stop somewhere obo kitegeera kati Pallaso ekyo ndoza atakitegedde bulungi kati yakitemu wali ndozi ya mugamba you know what kola buli kimu embeera eno ogisirise ekakane kubanga omuliro teguzikiza muliro ate saawa zino gwali mu bwetaavu bw'abantu ali entana kuza kuteeka concert ye wadde okitegeera kati ye abagenda kudamejinga nnyo kati ate ali eno yakoledde eddala ekyo n'agenda n'ayogera buli kimu n'amugamba tebinaggwa kwegamba ali eno yakikoze mu mbeera nti alina abamukkiririzaamu abagamba kibanda waffe tosobola mala gakkiriza wotto you have to retaliate obo kitegeera kati zezo cults ba artists baffe ba creating within nezibasa ku pressures ngezo kirekawa UNMF sawa zino kubanga tulabanga Pallaso ayina role jazanya nga atennene ku second vice president ku National Musicians Federation yes kigirekawa ekyo kubanga omu ku bakulembeze baabwe yagezezzaako okwenyigira mu buvuyo obufaanagana bwe buti ate nga tulabanga embeera ebaddewo yakwezza kufuuka bamu era nga ne mu kugicreatinga omu ku bapioneers bayo Eddie Kenzo yagezako kubeera nga asquashinga beefs ezaaliwo mu campus ez'enjawulo tujjukira Bebe Cool ne King Sir abaiti bali Makambugu naye tubalaba nga abagattaganyiza ne mu kulonda baalimu babiri tulengera Shiba ne Spice Dana abaiti tebali Makambugu Shiba ne Pallaso n'entalo endala nnyingi nnyo ezaali zibeerangawo naye nga bagezezako kubeera nga bazikakkanya so kibeera it is a disservice eri omuntu nga Eddie Kenzo yabadde agezako baddiŋŋanya ate nga
ali bali mu period whereby federation emukulwanisibwa eri mukubwamu ebituli laba ate kino kijukubiramu ddala ekituli ekisembayo ti vice president abeera ate nga ali mu mbeera bweti eri mukuba muyimbi munne ate nga mutugamba mwakicreate nze mbere nga muli unity muli kimu weki temuli kitole yes so kyabadde kibi nnyo nnyo eri federation eyo wabula kiddayo ko ku kintu kyembadde ndi mu kulwana nti nze saawa zino nakatira nkyali mu kulwana okulaba nti federation ne saawa zino eriwo evaawo then federation entuufu ejje etya nti nagenda mu bamateeka nga njagala okulaba ekintu kino kiri mu mateeka because when you say Uganda national kitegeeza kitwala gwanga lyonna oba kitegeera zonna yes nekino okubeera nga kiri registered as per when I went to the URSB to fact check ngenda okulaba nga there is nothing like a registered entity eri mu mannya ago oba ekyefaanaanyiriza oba kitegeera neŋŋamba wano balina okuba nga waliwo question marks tetwagala ababere nga baddamu oba kitegeera so that was 1 week and a half ago I don't know oba when raising nga concerns zange bamala ne bakola kine bakitereeza kati nembeera nga nesanze mu station nga sobola kusuing federation because mu mateeka you cannot sue an entity etali registered neither can it also sue nga federation so kibeera nga kiryawo mu bbanga what you have to do is to take on individuals the promoters of the association individually no batwala mu criminal nti bano bali mu kweyita kibatali nga bagala okuduwinkinga public n'abayimbi okwanga bateeka mu kintu ekitalina direction ekitali registered okitegeera so ebyo bikyali side eyo biri mu bamateeka bange sijja kugendayo nnyo kuba saawa yonna tuyinza okugenda mu kooti oba okitegeera naye nti kino kiba kizze ekya Pallaso mu mbeera eyo federation erina okubeera nga yeekaabira era nga ne mukube nali ŋŋamba neŋŋamba nti